Okola kyamaanyi nnyo okubanga okyatwekuumiddeko. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Enkuba ekendedde mu bitundu ebyo eby'obuvanjuba wabula nga tugisuubira okweyongerako mu nnaku eziddako mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba olw'empewo empeweevu ezifuuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'ebitundu ebimu eby'omu bukiikakkono. Ku makya tusuubira enkuba entonotono mu bitundu ebyo eby'obugwanjuba olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Wabula olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba entonotono. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bitundu ebyo eby'e Karamoja tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Kampala ssaako n'Emiriraano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 27 ku 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 23. Okusukka ensalo wano ku miriraano e Nairobi, Moscow, New York ssaako ne mu Paris tusuubirayo enkuba era ng'ewamu enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Yo mu Dubai akasana tukasuubira okwememula nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 38. Ebyo bye tusobodde okufunirayo n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu beera bulungi.